Abutelevu nkwaniriza nnyo gwe omulungi atulaba ku Delta TV program ebeera ebintu bizibu nga bulijjo nze Nasali Lydia ujja kutuusaako olunaku olwaleero byawukanyemuko era nga tukuleetedde program ekwata ku munnamawulire munnaffe mukozi munnaffe abadde munnaffe nnyo omwami James Mayanja tukuleetedde okufa kwe. Lwaki tukikoze bwe tuti oyongere otegeere nti abantu abamu tuwangala nabo naye mu butuufu babeera bantu balungi. Omwami nno gwe njogerako mwami James Mayanja abadde munnamawulire era nga kigambibwa nti omulimu gwe yasooka kolerako ne bannaffe abangabo bwatyo ne yeeyongerako nakolerako amawulire newspaper emu eyali ya Buganda bwatyo ate gye yava n'agenda ku WBS TV nga news reporter editor nakolerako Abatanzania mu mawulire gaabwe agamu bwatyo ate gye yava nakolerako Delta TV n'awalala gye yayita oba oliawo gye tutamanyi oba gye tutategedde naye nga bwatyo mwami Mayanja James bwe yatugenzeeko abadde muntu mulungi buli muntu nga mwogerako birungi byereere naye nga wetuteerera okugamba nti kibi nnyo oba oliawo okuba nti abantu abasinga tubasiima nga bamaze okugenda. Kale byankuleetedde olwaleero byogenda okulaba engeri gye yafuddemu yalwala bulwadde ki embeera giseemu atya abantu be boogera ki n'ebiringa ebyo yaffe bawangadde nabo bawangadde engeri gyawangadde naffe abakola naye biki ebyo babadde bawangala nabo bye bamwogerako emirimu gy'abadde akola n'abantu ab'enjawulo abadde agikola atya n'ebiringa ebyo. Kale no ye program yaleero gye tukuleetedde twafiiriddwa nnyo naye nga twagala era okwebaza abo abatuyambyeko mu ngeri emu oba endala naye ng'ekituufu mwami Mayanja ye yagenze era nga tusaba omukama ate amuwummuze mirembe. Kale bye bino bigenda okulaba saagala obisubye ng'owulira abantu engeri gye bamwogerako n'ebiringa ebyo buli kimu nga bwe kyatambudde ogenda kuba ate okiraba. Mama nga Kitalo. Bambi. Okay, ono ye mama mukyala Mayanja. Kitalo nnyo nnyini ddala. Kibi nnyo bambi. Kiki ky'oyinza okwogera ku mwami Mayanja ekitagenda kukaluubiza kwese twagala kwongera kutawaanya ate embeera yabadde etya? Mwami Mayanja okuva mu mwezi gw'omukaaga yalwala naye ng'emabegako abadde ne sukaali bw'alwala ntumutwalako mu ddwaliro ne tukola geno body check up. Dokita n'atugamba akasuwa akasengejja ebikyafu kazibikira ku mutima so ensigo eri affected n'ekibumba kiri affected ensonga lwaki amagulu gano gabadde gazimbye. Dokita bwe twamulaba ne wabaawo wa dokita eya specializing mu by'emitima gye yatusindika. Dokita oyo n'atugamba okusinziira ku reports ze tufunye this is an emergency case tumutwale mu emergency tumuweerawo ekitanda ne bamuwa ekitanda emulago mu emergency n'abeerayo ennaku 3 ne tuvaayo ne batutwala mu ward kuba dokita yagamba bwe tumutwala mu b'omutima Art Institute bagenda kumulongoosa ate dokita kye yali tayagala kubanga ndowooza ye mu kutunula kwe yalabanga keesi si y'amaanyi nnyo nti yeetaaga omuntu ogenda under operation. Ne tugenda ne twabeerayo wiiki emu badokita ne batuceekingako ne batujjanyo ne tufuna obujjanjabi obwa sukaali biki n'ebyo ebigenderako ne balaba nga alwonye teyeetaaga embeera ze tezeetaaga kale obugonvu bwe nga tebwetaaga kuba ku kitanda n'awaka afunirawo treatment. Ne batuwandiikira eddagala ne tudda ewaka ne batusiibula n'abanga abeerako awaka awo okumalanga mwezi
ye bwe yalaba nti afunyemu enkenyera nangamba nzirayo ku mulimu namugaana naye nga tunnafuna maanyi obulamu bwo kikulu tobubalirira naye guminkiriza tosooka kuddayo nti nzirayo biki kati mba ndi awo ng'agenda ne ŋŋamba nga bw'ogenze ku mulimu nawe kanzireyo kola kuba ebyokola nali nabivaako nga talina ayamba yes ne nga kati nkuleke wano tutambula buli kimu kyakuyamba buyambi nkulekerani ne ŋŋamba kansooke nyimiriza ebyokukola atubeera awo naddayo n'akola naye nga tugende Mulago for medical check up kakati bwe yaddayo ku mulimu namugaana naye tonnatuusa okyali munafu senga owummula manya abasajja ye alaba ali strong asobola okukola naye nga omubiri gwo munafu naye paka luno namugaana nkubuulire sooka owummula ebyokukola dda waka sooka weetaaga okuwummula emirimu gyammwe ogimanyi ereebuleebu nadda namugaa leero tokoze namugaa bakama bange baŋŋambye nzire ewaka mpumule paka lwe naawona nzireyo namugaa ekyo kiri fayini beera awaka obulamu bwo kati butono weetaaga kubeera awo nga tolina kintu kikuteeka ku pressure kuba oli abadde afuna amasimu ssaawa 5 gw'ekiro mwami Mayanja ate sitole biki mwami Mayanja ate kino kiki namugaa kati towummula kati era already oli mulwadde naye oli ku pressure oli ku buliri wano naye okola okitegedde namugaa weetaaga okuwummula paka mukama lwe yayitira ekusaba kange bwe yakuyitira mu bakama be mukama bwe yawulira essaala yange n'awummula naye nga tubadde tufuna treatment tuddayo mu ddwaliro ne batucekinga kati jjo ku Saturday nga ŋŋamba onaleba nkubidde ne maami waffe mulwadde maama we kati maami onaleba nkubidde balina okusaba namugaa naye ng'oli mugonvu tojja kusobola kutambula naŋŋamba mpozi honorable aŋŋambye agenda kumpeereza entambula namugamba it's fine naye era tetwetaaga kumalayo kiseera kinene kuba oli mugonvu tuba tuli awo ekirunga muganda wakubye saa 7 halo ngenda kusindikira emmotoka ku ssaawa 5 ku kimi muli bameka nti tuli basatu ne bajja ne batutwala ne twetaba mu kusaba ku mmane nina fatigue neetaaga okuwummula leero sigenda kugulawo dduuka kantuule kubanga n'emirimu kati emirimu gyendese wakaate mingi okitegeera kantuule naagenda enkya kati nembeera wano nemunaaza nemuwa eddagala emmere nemuwa eddagala n'awummula nga ŋŋamba mami Miriam sente zino nno wandizikutte n'ogenda mu kibuga no shopping ebintu tuli balwadde naye ebyokulya tebyetaaga kubula ki waka nanga akwata akapapula ne peeni tugule kino bwekiti tugule kino kya sente bweziti namugaa naye kati oyagenda kuba double transport mbadde njagala ogenda okugulawo ku dduuka naye kaŋŋende direct ndyoke nkomewo nkoleki nzigule edduuka mbeewo akaseera katono ndyoke ate nzire nkoleki nkuwa eddagala nga tewali buzibu nga ŋŋenda mu kibuga nga ngula byengula nga nzira ku dduuka saa zaweze mukanga mukubira nga mugamba omize eddagala n'emmere ogiridde nti ye nemugamba owulira otya nti ekizibu kyange buzito magulu gazitowa namugaa naye kikiddala ekiri mu magulu omwo magulu gazitowa kati nina mikwano gyange egimu nga giŋŋamba abalwadde ba sukaali tojja kumalako nabo kino bwe kimuluma kiri kimuluma kino kimuluma kati naye eyo paati gye yakwata nsirika wankomawo wankola mirimu gyange jjo nga nteekako embugumya eddagala eddala nga ndimuwa muwa n'emmere muwa n'ekikopo kya caayi eddagala nabadde nina kulimuwa ku ssaawa 5 ogw'ekiro omaze okulimuwa n'omugaa naye ng'oluyanye nnyo n'omugaa naye ng'okema nnyo naawo ntiisa kiki olinga atali musajja kiki ekikuluma kiki nga muwa ddagala olwamaze ne caayi n'emmere
Amugana naye otuyanye nnyo n'engeri ate leero ng'oddugadde nnyo kiki? Ne mugaa kati omanyi tojja kusobola kutuula ku ntebe eyo. Situka tutule mu ntebe eri nkuteerewo akatto weesigame. Nangamba mami sisobola. Namugaye kati nkoze ntya? Nange nina fatigue. Already omubiri gunnuma seebaka tukoze tutya. Ngafuna omuti nga nyimirira nga nguteeka wano nga mugamba omukono naye nga gwensikasika namugamba ondaba ndi munene naye ate onsinga obuzito ojja kunkuba ekigo sikyakusobola kati. Ng'asooka ng'agaana alemererwa nga olwamaze ng'asituka ng'atuula mu ntebe eri nga yeesigama namugamba nkuteereyo ku biro nanga tekyetaagisa namugamba naye ndaba ng'eyeewunzise namugamba ekikulu nze ekizibu kyange kiri kimu mmanyi sidiiringa na muntu animbalimba mbuulira ekituufu nkuteereyo piro nanga akale leeta nteekeyo nemubuuza kati oli fine nangamba etisokke kaakati zabali ziwera ssaawa 5:06 nga mugamba naye kankujje mu ntebe wano tugende tukole ki nkutwale ku buliri weebake. Mami sooka ojja onkwateko wano nemugamba naye leero ennaku z'omwezi 7 meka 20 nengamba tekitegedde nambuuza ate kyekyotategedde nemusitula nemuteeka ku buliri omuteeka ku buliri zabadde wayisewo eddakiika 40 nanga njagala kukola susu nemugamba nkuwa ebbaafu kuba tosobola kutambula nja kukwatirira ebbaafu nangamba ebbaafu sijja kugisobola namugamba nkuwa ebbaketi nangamba nti bamaze okukola susu nga ndaba atuyanye naboyana bwati olw'ebbugumu nze nga ndowooza cyayi gwanywedde nga nkwata akatawulo na baketi ng'ateekamu mazzi na sabbuuni nga ntandika musiimuulako nga ngamba nzijjamu jjampa nga ngimugjamu nga ngamba nzijjamu ne t-shirt eyo nemugaawo n'osigala bwereere gw'omulwadde ng'asigala mu shoti yokka nga mukyusa mba nga ngamba kati omanyi mpulira bubi ntuuzaako saawa ziri 7 ntuuzaako namugamba naye okutuuza sandiganye naye kati wano sisobola kusitula kusembeza eno ku kisenge kya kitanda nti weesigame nkuteereyo piro tukoze tutya nga mubeba nga nkola kyekimu tubanga nemugamba kakati gwomanyi weebake wano okumpi kuba susu bwanawo oyagala kukola soba pupu kikwanguyira okuba nti nkusitula nga nfuna wentuula nga saawa zibadde ziwera 12:00 mwoyo ngamba fuluma budde bukedde kati nga njagala ngende zigulewo ku dduuka kuba mbaddeyo ne ba clients zigulewo ku dduuka mbawe ebintu bye baagala nzire kati ng'olwo nteekateeka ku masitoovu mugumye eddagala eryo mufumbirewo n'akamere katono muyita Tata Miriam kiki azesese nemugaa kiki nenga wano n'omusajja alabika afuddeko nenkwata ku bigere teya nenkwata ku ngalo nenkwata wano ndaba ono omwami alabika afudde nensooka nesiba ekimyu nenywera bwenywedde bwenti nina mulirwana wange awaye n'ente ate agolokoka ssaawa 10 n'akama nengamba leero nga siwulidde ku mwami Katumba bwagulawo oluggi kola ki kukama nti yagenzeewa ali mu ttaka bulooka kiki nenzigalawo oluggi nenziramu nenzigulawo munoonya olwo mugaye nti mukulu munange sooka ojja olabe mulirwanaawo olowooza tanfuddeeko nga sibitegeera nengenda mu kisenge ekirala nengamba ye katono okusinziira ku bwafudde nga munene empale za fitting mwambazi lugoye ki ye naamusobola ono yakakanyadde dda ampumulira mu kisa
nguma nga noonya kanzu nga njikuba ku biri bwenti kati wano mukaaba ne nkubira mwerezo ne mugoloza mukodomo otanfuddeeko ne mugamba mukodomo wanfuddeko nange mugamba ngambira maama nangamba tugamba maama ne mugamba ate naakola nali abantu kwekuwulira emiranga ne batudduukirira naye nga ye yakaze dda Kitalo nnyo ekyawa Mayanja bannange bale sala zammwe n'obuyambi byonna bibadde bituuka kuba badde ngamba kafe akoze kino karo akoze kino mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo obuyambi bw'omuwadde omwami bwange mwebale okay mwebalire ddala okay so kati ebyenteekateeka tebinaba okuziika abadde basazeewo tugenda kuziika Kinoni Masaka enkya Kinoni Masaka naye tubadde tulinda ku programu ya funeral service naye nga bodi egenda kuzibwa wano bagitutte kugirongoosa nange byebyo bya maama Kitalo nnyo Kitalo ddala ekyamanyi Mayanja buli muntu ndowooza amwogerako mu ngeri ye abadde mukwano gwa buli muntu so buli muntu ayinza kunnyonnyola ababadde akola nabo buli muntu ayinza kunnyonnyola mu ngeri ye naye nga maama wange wagambye nti ajja kuzikibwa Masaka Kinoni so nabo balindalinda enteekateeka za funeral service that balabe ate ekinabeera kiddakaawo kale byebyo nno tukyali wanene waka so tugenda kulaba te ku balala kiki kye boogera ku Mayanja n'ebiringa ebyo naawe oyongera okumutegeera atamumanyi